okusinza ku nteekateeka y'obwakabaka bwa Buganda. Gavumenti y'Abeene etudde ku masiga 3 okuli essiga ery'olukiiko lw'abataka, essiga ery'abaami nga kugasi n'olulyo lw'abalangira. Essiga ly'abataka mwe muggwa ebika bya Buganda 5 nga no beetengeredde era nga buli kika kirina obutaka bwakyo kwe kiwangaalidde okuva edda ne mu kaseera nga Ssekabaka Kintu tannajja kuno okutondawo ekimanyiddwa kati nga Buganda. Kyokka ensi gyegenze ekulira ezaali embuga z'ebika zigenze ziggweerawo ddala olw'abantu bw'oyinza okuyita bannakigwanyiza beesinza ku mbuga zino so ng'endala abakulu b'ebika bennyini oba abaana baabwe be bazitunze okuzimalawo. Embeera eno ereetedde abantu bangi okutandika okwebuuza omuntu oba ekitongole ekituufu ekirina okukuuma ettaka ly'ebika nawo abakulu b'ebika gye bajja obuyinza okutunda ettaka nga mpawo bakuba ku mukono. Okumanya bava emitawaana gino njogeddeko n'omukulembeze w'olukiiko lw'abataka Augustine Kizito Mutumba era namwama w'ekika eky'Ekkobe ko ne munnamateeka omukuumi by'ettaka Oweekitiibwa Peter Muliira. Bano bagamba nti abazungu nga tebannajja kuno bwe kika kyalina obutaka bwakyo obwetengeredde bajjajja abakulu b'obusolya ku baatuulanga okulungamya bazzukulu baabwe. Edda Kabaka yajjanga n'asimba omutuba n'agusimbira akatugambe Namwama eyamusimbira omutuba ku ttaka ebuzimwa. Ettaka eryo ne libanga lyafuuka ly'Abakobe. Ye yali enfuga ya Buganda yasookera ddala nga buli kika kirabirira ettaka lyakyo ng'omukulu w'ekika yalikulira. Bonga abazungu batandise okwagala okwegwanyiza ettaka lya Uganda mu Buganda batandikira mu ndagaano y'Olwenda bwe bagabanyiza ettaka mu biti eby'enjawulo okuli eryamanyika ennyo nga Crownland nga zino za square miles 9, erya Mailo square miles 8 n'erya Kabaka square miles 305. Kyokka ekyennaku ettaka ly'embuga z'ebika lyo teryakubwako byapa. Naye abazungu bwe bajja ne baleeta enkola y'okuwandiisa ebika amenya ettaka ne basanga ng'ettaka ly'ebika birimu bingi bye batakkiririzaamu ne batabiyingiza mu ndagaano y'Olwenda eyo. Mu ndagaano y'Olwenda kumpi ebika byali byerabiddwa okugabirwa ettaka, byali bigaliddwako bamu naye oluvannyuma lwabona wabeerawo kaayana ebika ne bisobola okufuna ettaka. Bunga wayise ebbanga abakulu b'ebika abaliko batandika okuwandiisa ettaka lyabwe kulifunako ebyapa nga bakozesa amannya gaabwe gennyini. Naye abantu gye bagenze beeyongera okubeerawo abantu bafuuse ba mululu. Omululu ogwo ne gubaleetera okubeera nti ne gubaleetera okuba nga beegaana ebika era ne beegaanira ddala n'ebiraamo by'abajjajjaabwe. N'abaana bajja basikira bannaabwe bakadde baabwe be bavuddeko omutawaana kuba bo balowooza nti ettaka lyabwe ku bwabwe. Kyokka mbu ate walino gavumenti y'abazungu bwe yakozesanga abantu abatalinga bakulu ba bika gamba nga Bakatikkiro okuwandiisa ettaka ly'ebika bino gye baggweranga ekika kisasise. Naye ate olumu wasiŋŋaananga ng'ate bafunye omuntu omulala ne bamuwandiisa ko ettaka lino ekyapa ne kifuluma nga kifulumidde manya ga muntu oyo era olumu ne bamuwanga n'emmundu ekuuma emmayiro eyo. Namwama n'okoddeyo ekika ky'Empindi ewali abajjwa abasika ettaka ly'abajjajjaabwe ne batandika okulitonda okulimalirawo ddala. Olw'okuba kitaabwe ye yali omukulu w'ekika. Abaana abawala bava mu nsi ate nabo baalaamira ettaka eryo ne baliraamira abaana baabwe abatalina bampindi abajjwa ne batwala ettaka eryo. Newankubadde kimanyiddwa nti Kabaka yennyini bika olw'okuba nti ettaka lino baliwandiisako nga bannyini lyo ebyapa balijja mu gavumenti eya wakati okumala emisango gyabwe kkooti eramula so si Kabaka oba ekitongole kyonna eky'Obwakabaka. Ensonga ezo ez'ettaka ziggweera mu kkooti enzungu kubanga kkooti zajjawo obuyinza ku Bwakabaka okuba nti nno Obwakabaka busalawo ku ttaka lino. Nga bategedde kino Namwama agamba nti bazze bagunjawo enkola ey'okutondawo enkiiko z'abayima oba Board of Trustees mu bika eby'enjawulo kikendeeze ku bwetengeredde w'abakulu b'ebika. Tufuna kye tuyita ekika trustee ekiwandiikibwa mu mateeka kiwandiikibwa abayoolesi ne bakimanya ate ne Ministry ya Lands minisita n'ateekako omukono ekika ne kisobola okumanyibwa mu mateeka. Newankubadde Obwakabaka bukwatiddwa entegetege ko n'amagulu naye ekitongole gamba nga Buganda Land Board ko n'ekitongole ky'Obwakabaka eky'amateeka bize ebiyambako mu kuwoza emisango gy'ebika naddala ebiri mu nkaayana. Tukozesa n'ekitongole kyaffe ekya Buganda Land Board mwavaayo abantu abalina obumanyi ku by'ettaka ne bagenda ne batunuulira empenda z'ettaka okulaba wabwe biyita ebintu ebyo byonna bitwala ssente. Kyokka waliwo n'abeebuuza nti omuzzukulu owa bulijjo agasibwa atya mu ttaka ly'embuga z'ebika bano Namwama abaanukudde. Nze nnina ekirooto tukwatagana n'abazzukulu abalina obusobozi ne tusobola okuba nga ettaka eryo tulikozesa
nga bwe tulikozesa abazzukulu bafunamu naye ate n'ebika ne bikola ki ne bisobola okufunamu. Ekyo bikoleddwa mu nsi yonna, lwaki wano tetusobola bikola? Unakunze abazzukulu okuva mu bika ebyenjawulo ebirina enkaayana okwekwanyakwanya bafunye ettaka lyabwe ebyapa oba okutondawo enkiiko z'abayima so si kulinda Bwakabaka kubayamba. N'okukunga abazzukulu baffe bonna gye bali nti mumanye nti ettaka lyammwe lya bika, mumanye nti ettaka lyammwe lyabalangira, mufeeyo okulaba nti terigenda bugenzi bweriti. Okusinza ku ngaba y'ettaka ey'endagaano y'olwenda, ettaka ly'ebika okulikuuma buvunaanyizibwa bwa bika konna abazzukulu ababigwamu so si Kabaka newankubadde Obwakabaka oba ebitongole byonna ebibugwamu. Samuel Sebuliba, agafeeyo ku Spark TV.